ngali Masaka nawuza atatuusa atye Masaka mba mukyali Masaka ngali Kasese musawa 2 abantu batambula naye atambula ate ono olabako bulabi naye togula naye Mukama webale antu yagala ntebe yiyo awulira yagala abantu naye abatya webale nnyo Mukama webale nnyo Mukama fe Mukama tukwebaza kubanga otukoledde bikulu byokka era Mukama olwaliro olumu omwezi ogwa January omwaka gwa 2025 tutandise omwezi omupya era n'omwaka omupya buli bimu byonna ebirimu Mukama twagala bipya okumanya twagala ebipya ne gavumenti twagala mpya twagala change mu linnya lya Yesu Mukama abalwadde bawonye abalina amabanja agava mu mwaka omukadde bambi Mukama basasule omwaka omupya babere bapya nga tebalina amabanja Mukama nkusaba gwe twasigaza gw'otuliisizza tetumanyi na bwe tulidde omwaka mulamba gw'otwambazizza Isirayiri yatambula mu ddungu engoye ze baali nazo ze basimbula nazo Emisiri nga bava Emisiri emyaka 10 nga ze bambadde ku mubiri engato zezo tebazimba bigere naye nga batambulira emyaka 40 nga tekuli azimbye bigere tekuli aguze lugoye lupya tekuliko ze basimbula nazo ze zabatuuse Misiri Mukama tetumanyi bwe twambala tetumanyi bye tulya tuli mu ddunguliri waliwo n'abazadde tebamanyi bwe basasula fees alabirawo nga ateebye buteebye mmaanu ya fees ateeba buteebi kyaliisa abaana amazeeko omwaka nga tagulidde baana be lugoye naye abaana bambala tamanyi na bwe bambala wano waliwo abasajja abandaba nga omaze omwaka mulamba nga togulidde mukyala w'olugoye naye ate mukyala we ayambadde naye ate nga naye tamanyi bw'ayambadde ate nga tazijje mu makubo makyamu eyo gye bayite mmaanu ne ku mulembe gwaffe mmaanu egwa bwakedde tomanyi kyogenda kulya naye kati okukuse tomanyi kyogenda kulya sapa naye ate bagenda kulya webale nnyo Mukama tuyinza okubanga bye twetaaga tetunabituukako naye tukwebaza n'ekyo kye tuli webale Mukama webale ekitwala endetendo tubikuddiza era Mukama tuvuge nga bw'oyagala otuvuga naye ekikulu mu byonna Mukama twagala change Bible egamba mu Proverbs chapter 10 verse 24 nti omubi kyatya kimujjira naye omutukuvu kyeyegomba kimuweebwa Mukama twegomba gavumenti empya president waffe omupya omuto mupya muto energetic mugezi ategera oyo Mukama gwe twagala naffe tukoye ebikadde mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza byonna abantu bonna ne bagamba nti amin okay lero mubeereko bangi kube mali nina ntono olabako obulabi naye togula agula bw'oba oyagala negayirira nkuguze olabako obulabi naye togula abannayi baana mmwe muli basajja nnyo ate muli bakazi kale olwaleero tugenda kubeera mu kitabo kya Ezekiel essula 12 olunyiriri olusooka paka ku 28 wano twasomawo lwaki ndese ekyandikibwa kino lwaki kizze nnyo ku mutima gwange leero ennaku z'omwezi zaali 2 ogw'e11 twasoma mu kyawandiikibwa kino twakisomako ekyandikibwa kino nyina ensonga zange nyina ebintu by'engoberera awo ebiba tebitunuuliddwa nnyo kubanga ebimu omuliro gwabyo mmanyi we gusibuka nabagamba nayo kyoluyira n'enjo ky'ennyumba y'omukazi ekyalo ne kikungana ne kijjeeka n'embeegaana afale Katonda enajjayo kiboko ne ngamba kati ndondola bono nga bwe njogera bajja mutunza n'awaka yefuula omukambwe mbu njogera amazima gwomanyi kiki kye nandiyogedde bwe nandiyogedde amazima omanyi gwe afale Katonda kiki wandibadde kye nakola ne ngenda mu Wameri and Company Advocate nengulayo looya ye mama wange mama nabagamba uyo mwana tandayo kyako tuvudde mu nimirongo omuliro guli ali waggulu mu lusinga waggulu gujeno konze mama kyekyo ne bamugamba guli gubadde tegunnatuuka guno gwe gusoose oguvudde wano kati we bogerera bino ng'emiriro gyo gyamaze dde okusisinkana tokyasobola kwawula looya kasita yakikoonamu ekyo ne mbagamba saayokeza nze sinayo kyako ko muzeyi nayo wamma tuvudde mu nimirongo konze kyekyo taata nze sinayo kya nemba singa nebaddayo nga bayomba nebaddayo nga bakaba kyokka omwana yayokeza kyokka Katonda wakana ate omwana oyo mukazi we yabireese oyo naye omwana yayo omusajja nga alumiriza omusajja yajja nangamba uyu mwana ndamulabi ne mukama ne gwe musajja gwe wandabyeko nga njosha
kale nina ebintu bye waliwo oluyira lwe mmanyawo wansi awo nina ebintu byengoberera n'embira 5 nga biringa ebitakola makulu nga birina ensonga leero tugenda kusimba essiira mu byabadde mu end of year naye ngenda kusimba essiira wa Sserwadda nina ensonga lwaki nsimba wa Sserwadda ennaku zino twatandika ebintu bino nga biringa ebyokusaaga naye oluyira mulaba oluyira oluli mu UPDF sinze nalwocha naye ndo sinze yalwocha mulaba waliwo oluyira olugenda okusituka mu bannaddiini ne gavumenti naye sinze nayocha ate sigwe wayocha yayocha wali buchi obomanya tugenda kusimba wisiira leero obulango busigadde busitandinga ne mu New Year bwebwo buliwo tugenze mu maaso olwairo njagala kwebaza tuli mu kutandika omwaka twebaza ebibadde mu mwaka omukadde naddala eri abo abayina abasinze okutu inspiringa tuze tubebaze ennaku zino zonna olwaleero njagala okwebaza abaana abaasibibwa obwereere naye ne musigala nga muyimiridde mwasibibwa mwabuzibwawo mwawambibwa mwabonyabonyezebwa ne basalawo n'okubagula ne mugaana ne musigala nga muyimiridde n'olwaleero nga mukyali mu struggle eyaddala mukama abawe omukisa mwebali nnyo mwebalire ddala era nebaza ne famire zammwe waliwo famire ezikutudde abaana gune munange va mu bintu ebyo mwanange ebintu ebyo todda wano abaana abamu mwakkiriza ne mugobwa ne ku mirimu mwakkiriza ne mugobwa mu famire ku kika mwakkiriza ne babagoba naye nga mukyali solid ate nga muli ku ground nga mukyali b'amaanyi abaana bangi basula enjala waliwo olumu lwobeera mu nnyumba ssaawa 5 ez'ekiro walayi foot soja nakubira nakubulira ekintu ng'oba oyagala oba tuyagala waakiri ofunayo omutwalo oba ebiri baana mwe mukama abawa omukisa mwe bali kuyimirira abamu balwala abalala balwaza naye nga talina na wajja 10 kubanga ebyabwe byonna byafa olwaliro Bobby Giant abadde alina omulimu gwe ogw'amaanyi bayirawe bannayuganda mwenna mbasaba guno omwaka tetwagala kuddamu kutumanyira kansooke kino atalina namba ya Bobby Giant temumujja wange kubanga waliwo abantu abambuuza wawe baba bateeka mbumba w'ennamba kwe baba batuukirira Bobby Giant okubeera nga bamuterako obuyambi tumutandikire business akole temumpa sente za Bobby Giant enamba ya Bobby Giant eri 0762 65 16 45 0762 65 45 mukubireko akubulire woba omuteera ekintu ekyo kubanga waliwo abantu nga baba babadde bambuuza wa kitegeeza wali abakwatiddwa akabaagala okumuyamba bwe tuba tusobola owe10 owe2 singa tumufunirayo miliyoni ezi ateekewo bizinensi awo okumpi newe yali akolera naye abeere wakola akeere nga yeggulira edduuka ali oba ekintu kye akole tukoye akamanyiiro oba kyetaagisa nja kukibajjukiza nga comment section mwe mumanyi okukola engeri gye mukola oba mwekolamu awo omulimu mwe mumanyi naye eyo namba ya Bobby Giant mukubireko oyogere naye tetumuwaayo kubeera kunakuwala tuyimirirewo ku Bobby Giant mwe bali nyabo mu diaspora babadde bambuuza enamba eyo yiyo mukama baweere ddala n'omukisa so njagala okwebaza abaana abakkiriza n'obbagoba ku mirimu abaana ne babagoba ku mirimu ne musigala nga muyimiridde ku lwa Uganda obulumi tujja buyitamu naye tugenda kusomoka emitala bingi gye tugenda okuba nga twogerako wano famire zammwe tuzeebazizza ezaabo waliwo famire nga mama Machete yagamba Museveni omwana wange muwozese gumusinga omusaleko omutwe ntegeere nti Uganda nze nagizaalira omuyeekera Machete musaleko omutwe oyo mama Machete sinza butakwebaza ne famire z'abantu ezifaanana bwe zityo mpuga yatusiba ekiwaanyi ng'akyali loopu nga wano mu kamera atambula n'abatuukirira naye nga bwe bajjako kamera abagamba tukkaanye gavumenti ebasasula ebaweeyo mmeka famire ezimu zaamubuuza kiki kyosobola okusasula omwana wange nga sirabye na mulambo gwe gamba Museveni asooka atuwa omulambo gwaffe bw'amala ogutwala tuguziika ne tumanya nti omwana waffe yeebase wano olwo tukkaanye okutusasula tetusobola kukkiriza kutusasula ku bantu be tutanalabako wakiri mutuwa emirambo mpuga ne Joyce baagala nga bakwataganye ne Wandiga simanyi Wangadya simanyi Wandiga simanyi Wandali nga batkanya n'abantu famire zaabwe bakiveemu era famire nyingi zakivaamu
era bo babuza bagamba oyo waffe oyo yali accident ku Jinja Road tewali yamukuba waffe yagenda bweru kubanga bakwata obusente bwa Museveni so njagala kwebaza family ezayimirira yesu obulumi bungi abantu bamwe baabula naye ate ne mutadda ku side eri okulya emirambo gy'abaana bammwe mwebale nnyo mwebalire ddala naye empuga ne Joyce baagala omusaayi gw'abantu abo guli balondoola mu kamera mwatulaganga birala n'ensija wano n'embebaza ne ngamba banange empuga mwe banaye bakuba mpuga temuddamu kuba mpuga kumbe mwe mukwasiza n'ebiwandiiko byange mu Mulumbuye University n'olwaliro tannanta ye yali akubanga mpuga nga nze nga neeyisaayisa nedda bannange empuga mumuleke oyo lopu mulungi kumbe kakati ndi wano ninga ataasoma twaliri so family zammwe tuzeebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala olwaliro olubadde lunaku lwammwe mukama abawe omukisa mwenna so bannayuganda mwenna mbagaliza omwaka omupya mbagaliza omwaka omulungi omanyi nyina information nyina office zendimu nyino ziwa attention message nyina nnyingi nnyo ku ssimu bambi bwe mbasobodde kuddamu sekinoomu ku ssimu nyina emikwesese gyendimu mwenzigira information office nnyingi bambi bamikwano mwenna happy new year mbagaliza omwaka omulungi ogw'emirembe n'essanyu njagala okwagaliza omwaka nyina hajati wange mukadde wange gwe njagala okwagaliza omwaka hajati moshmosh enakifuma okwagaliza omwaka omulungi mukwano webala okubeera maama omulungi webale nnyo hajati moshmosh mukyala muisiramu naye nkusabira n'ekirabo ky'okukkiriza Kristo okubeera omulokozi wo Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu hajati moshmosh enakifuma nkutumidde nnyo mukama akuwe omukisa eyo nvuddeyo video etandise mutaginge mujje bangi wano ebintu bingi nnyo ebiriwo wano ebimu tubibatereddeyo awo ebirala ngenda byogera wano byonna ngenda byogerako wano era ngenda bibalaga MP Kiyaga owa Mawokota North amanyiddwa nga Mazongoto omanyiddwa nga Mazongoto Kiyaga otambula ng'ogamba abantu nti wampa ssente mbu abaana ba media watuwa ssente including me wampa ssente y'ensonga lwaki tetukwogerako mbu twali tukukuba lwakuba twagala ssente nagaana okulya ssente za Museveni akusasula endye ssente zo nagaana okulya eza Museveni akusasula naawe gy'ozijja kati ngane za Museveni ndye ezizo olina mmeka ssente Museveni ze yali ampa zibagula mwenna ba MP ba opposition mwenna abalya nemba kubisaamu emirundi nga 10 mwaga mwenna kati gwompe ssente mmeka lwakuba nti olumu tuba ne byetukola ebirala ntubesonyiwa tetujja mbeera ku mmwe fe abantu tubagamba ebintu ne bisigalawo okitegedde wabadde mu meeting eza structures zo zoli mu kuzimba nofuna ozimbye ba foot soldier 15 ababo eggaali yo ya 15 gyo yagala okutandikirako okulaga nti noli w'amaanyi egenda okunonya akalulu mu campaign mbweza 226 ba foot soldier 15 noba wa $1,500,000 bagende bagule ebyambalo bya NUP gundi full uniform okubeera ku gundi era mu meeting eno kubanga naye nga okikola n'abantu mu kabinja kampuuga ba foot soldier bana abamu tebabimanyi byoliko byopanga nomatiza abantu nti nno eri mu kabinja kampuuga gundi mwagambye temujja kuva mu NUP mwenna mulundi gumu kugenda n'empuuga kubanga bwe mugenda temujja kusobola kulwana Kyagulanyi wakulwanyisa nga mumulimu munda nga we muli munda mwenna temujja genda abanagenda bajja genda abala musigale nga mulwanyisa NUP munda era n'ogamba mbu Kyagulanyi kati Kyagulanyi NUP secretariat bakwegayira bakwetondera olw'ebyo byonna ebyabaawo kubanga bakwetaaga nnyo yeggwe wekka ayinza obbawanguza akalulu mu mpigi naye bannange Kiyaga noli abantu nze wampa ku ssente zo gwe Kiyaga olina ssente mmeka gwe Kiyaga z'osobola okumpa nga nagaana eza Museveni bw'oba wira ng'okyayagala ssente ngamba nkugireyo eza Museveni nzikuwe omanyira wa wampa ku ssente zo bwe muba muli mubya oba muyina ababe muwa ssente ku media ne basirika nze tonteeka mwabo bw'obaawo omuntu yenna yali ampadde ssente ku media wano mukolere ekintu wewa wave yakyogere
So tulina ebyokola bingi ekitimba kinene nnyo olumu bwe tuba tubajjeko eggundi eriiso ne tuliteekako awala kubanze wenkuba mmanyiwo nze ndi wali ku Museveni mwabalampikirako buyitizi okitegedde wagenda ogwa mu kitimba kino ng'oli ne bampuuga bwakwatagana ne bampuuga ne kikukwata so Secretariat His Excellency Kyagulanyi era eno fayiro ngenda giteeka wali wenteeka fayiro zange eza His Excellency Kyagulanyi mbu Kyagulanyi akwegayirira asiba kukubira amasimu ye ne Rubongoya mbu kubanga bakwetaaga nnyo gw'osobola obbawangulira akalulu mu mpigi ffe tetuli mu bululu tuli mu kujjako Museveni deyo wesirwazi eyo nga nvuddeyo ababaka ba Nuupu bonna abalya Museveni abawadde omulimu gw'oku nakyogeddeko eggulo ogw'okulumiriza His Excellency Kyagulanyi mbu musiyazi bagenda kuvaayo bamulumirize liiso ku liiso ku marediyo ne ku TV Museveni ye kyayagala kyokka bakimuyambeko ekyo ebisigadde bo be banaamanya tugenze wa Majambere ejo yagenzeeko kewaabwe yabaddeko ewaabwe naye nga muwoteefu nnyo yabaddeko mu Masaka n'agenda akyalirako maama we era n'emmotoka yagirese mu katawuni awo n'agenda n'akyalirako maama we n'amutwalira ebintu by'omwaka era yalinyewo boda ogenda mu kyalo yalinye boda n'agendayo ku luno teyabadde na mmundu yabadde muwoteefu nnyo kubanga mukoze ebikolobero bingi era drone zaffe zimuliko drone zaffe kati zimuliko obwekyusizo bwonna entambula gy'atambula wava walaga buli kimu kyonna temujja tukolako bikolobero muyineeyine ne famire zammwe ng'ez'abalala zikaaba era bano be bazadde b'Amajambere ono ye mugenzi ayitibwa Muzeeyi Naayi ono sibuka ekintu Muzeeyi Nasanayiri omugenzi yafa mu COVID omulaba oyo ye taata w'Amajambere yafa mu COVID Muzeeyi Nasanayiri omusawo owekinansi omusawo wa Kiwanuka Sekandi bana Kiwanuka Sekandi musajja yasoma ali mu bya bulogo mulogo yo Sekandi mulogo alina n'omwana w'embunne empewo zamukwata ne zimusiimula omwana yasoma ali eri anywa buwalaji Sekandi vice president omusajja omuyivu ali mu busamize bana Mukama Katonda oyo ye Muzeeyi Naayi eyafwa eyali taata w'Amajambere ono ye mama w'Amajambere yakyaliwo mulamu omulaba bwatunula obulogo oyo ye mama w'Amajambere akyaliwo mulamu tteke oyo ye mama w'Amajambere era amwagala ogenda ku kyalo ekiyitibwa ogenda mu Masaka Town Council Kabonera mu Kimanya Kabonera gy'ogenda obbasanga eyo gy'ogenda obbasanga bw'oba oyagala okumanya ng'oyagala okunoonyereza ebintu ebisingako awo ojja kgenda mu kitundu ekiyitibwa Nambiriizi ojja kgenda mu kitundu ekiyitibwa Nambiriizi mu Kimanya Kabonera mu Masaka Town Council Kitanga Degeya Kyajjubira ne Kagezi bye bitundu ebiriraanyeewaawo osobola okgendayo n'olaba n'ogenda onoonya ebisingako awo oyo ye Majambere kakati Majambere ebintu byeyongedde okgenda mu maaso n'okwongera buli muntu atandise okuzza akatambi emabega abantu abaakolanga effujjo mu kuwamba abantu nga bambadde obukookolo ng'abasajja bawanvu babiwago bambadde obukookolo abakolanga effujjo okuwamba abantu n'okutemula abantu abalina events ze baalabako
nga baawulidde vidiyo eno batandise okwefaanaanyiriza Majambere mu bintu ebisinga obungi ebisinza okulumya bannayuganda. Simbirizi nnyabo byenjogera mbimanyi. Nnyabo simbirizi nambirizi nambirizi yiyo akigulagala okugira Kaseta primary school sije yasomera nambirizi gundi gyali Masaka ne nambirizi gyali kale eyo nvuddeyo. Buli muntu atandise okwefaananyiriza event sezenjawulo ezaaliwo, naye waliwo omuntu eyefaananyiriza nga yalaba olunaku lwe batta Zebra Mando. Bwe bagoba Zebra Mando nga bwe mujjukira gundi bwe boogera sini bwe yali Zebra Mando yagezaako okudduka mu geta asala dde abuuka ekikomera gweri bamugoba bwati abuuka akola bwati abasajja bamusalako. We bamusalirako n'afukamira n'awanika emikono n'abagamba temunzita bambi mpagira NRM temunzita. Waliwo omusajja yali amubuuza ebibuuzo kuba baali bambadde obukookolo mu basajja abajja omutta. Abantu abaaliwo abamu abaali mu distance abaalaba batandise okwefaanaanyiriza Majambere. Era Majambere bw'amala okuba Mando amasasi yakwata nnusu 10 n'aziteeka mu mukono gw'omulambo olwo nga gundi amaze okufa yamukuba n'amuyiwa obwongo. Ne bakwata ennusu 10 ne bazimuteeka mu ngalo bwe bati. Ekikolwa eky'obulogo mbu omuzimu oba oguguze. Era esente era abantu abaatuka ku Mando yali alina nnusu 10 mu ngalo. Abaaliwo abamu abaalaba batandise okwefaanaanyiriza Majambere nga ye yakwata n'ennusu 10 n'aluteeka mu ngalo za Zebra Mando. Ekyo sikijja mu mikwesese giri ejja fayiro ziri ez'akabano. Mu fayiro zino eza mu gavumenti ne mu offices ezo. Ekyo nkijje mu bantu abaali ku siini abalina bye bajjukira. Ngera n'omuntu eyagambye nti Majambere yamulaba mukutta nga basse abiriga. Yalaba Majambere mu kikooti ng'alinga omusirikale akuuma we bayita ku Enago. Nga Enago eri kumpi ne siini, crime scene we battira omwami gwe bayita abiriga. Kati buli awabadde ensasagge zakatambye emabega Majambere ojja mulabawo. Nakugamba ebintu ebyange nkuteerako ne reference nawe ogende otandikirawo okunoonyereza. Buli omwana onyereze ekikye tuguke ku kituufu. Nze ebituufu byembawa byebyo 100%. Bwe yamala okuba Zebra Mando buuza ku bantu abasooka waawo Mando bamusanga n'ennusu 10 mu ngalo. Ekikolwa eky'obulogo nakugambye Bamajambere ewaabwe basawuzi. Basawo balogo. Kati agenda okukola ekintu nga n'okuloga akimanyi. Omuzimu tegumugoberera temugumuddiza. Era njagala nyina omuntu omu mu SFC gwe nayogerako naye nabayitako gundi ya Mande eyo. Waliwo omusajja yaliko gwe baali bamwita emmotoka oluvannyuma bamutomera n'afa. So njagala ngatte ekintu ekyo nja kubuuza oli simanyi nja munoonya tulabe to confirm bonna abaalimu abamanyi Majambere amumanyi yamulabako oba ekyo nja kukibaleetera. Waliwo omusajja oba yali ku ddala bali ameejo bali ani bali bamwita Mafundo bani bwatyo bamutomera ku boda ne bamutta naye baali eliminatinga information ya Mando okutta oyo omusajja. Nja kunoonya omuntu wange wa SF sajja kumbuulira ebisinga kaawo. Tubakoledde ka audio ne tukateekayo awo okuli ebifaananyi bya family ye. Gwe vuga message etambule. Jonna baleetedde omwami omulala gwe bayita Kazibwe Musa. Abamu bamuyita Moses. Naye olw'okuba mu Butambala awo bantu basiraamu. Erya Moses terimanyiddwa nnyo. Erimanyiddwa lya Musa. Kuba eri abantu abatakkiriza nti Musa ye Moses. Naye nga kituufu Moses ye Musa. Era Musa ye Moses.
nolo kuba mu Butambala bamuyita Musa. Yes, gwe nabagambye ali emabega wettemu era oyo yafuga Guleta Mpigi. Guleta Mpigi alimu Wakiso, alimu Mpigi yennyini, alimu Butambala, alimu Gomba, alimu oyo ye Kabejja wa Museveni mu kitundu ekyo. Oyo yakiparalyzinga, yakola move zonna eziri mu bitundu byawo. Bamuyita Kazibwe Musa. Kazibwe Musa ono nakugambye ali mu kyalo ekiri wakati wa Gombe ne Kibibi. So omuntu bakugamba nti azaliwa Kibibi abeera mutuufu, bakugamba nti azaliwa Mpigi amini Gombe abeera mutuufu. Waliwo akaalo akali awo bakayita Senene bakayita Senene. Abeera azaliwa ku kaalo bakayita Senene. We wali bazadde be we wake waawe wazalibwa. Ebitundu awo ebididewo waliwo Gombe, Bugoye, Senene ne Katabira bye bitundu ebyetoolodde waawo. Njagala mbawo ebintu information entuufu mugendeyo munoonyereze bye mbagamba. Kyenva mbawa reference. Omwami ono azalibwa mu maka jjajjaawe yafa, yali musajja mugundivu mu bitundu ebyo, ayitibwa Omugenzi Ziwa ye jjajjaawe. Era famire ye jjajjaawe ye Ziwa nabagambye kitaawe naye yakafa myaka si mingi. Kitaawe yali ayitibwa Omugenzi Swalik. Kitaawe ayitibwa Omugenzi Swalik. Maama we waali ate era naye ayagala nnyo maama we waali ava mu famire ya omusajja yali RDC yayatiikirira ennyo former RDC gwe bayita Asadu Lutale. Ye yamuyunga mu gavumenti, ye yayunga Kazibwe oyo mu gavumenti, yali RDC nga bamuyita Asadu Lutale. Oyo Asadu Lutale abeera ku kaalo ke bayita Katabira. Famire zaabwe ziri awo bali related. Gombe, Kibibi, Gombe, Bugoye, Senene oba Essenene, then ne Katabira. Awo famire yaabwe weeri. Era bazimba ku gundi nga buli omwe alina bw'ayita munnengedda bwe byalinga, ono alina bw'ayita oli, oli alina bw'ayita ono. Mugambe omwana wammwe akaabiza abafa amaziga, nammwe mugenda kukaabaga, nammwe mujja gakaabaga omwana wammwe. Bwe muba temusobola mugamba kwekomako, nammwe mugenda kukaabaga omwana wammwe muteeke waaga. Era oyo omwami alina ssengaawe bamuyita Nnaalongo Joweeriya, abeera mu bitundu by'e Buloba. Oyo Nnaalongo Joweeriya ye yafiirwa omwana mu swimming pool ewa Samuna. Mwabali awo e Buloba mutuyambeko okugamba oyo omukyala Nnaalongo Joweeriya agamba omwana we akaabizza abafa amaziga, yakaabizza abafa amaziga, akaabizza abantu amaziga mu Guleta Mpigi mu Uganda, abbya amataka g'abantu olw'okuba akolera Museveni. Alina emmundu, alina abasirikale, aparalyzinze abantu b'e Gomba. Kati ekibobbo kigenda kujja mu nnyumba. Nnaalongo Joweeriya yafiirwa omwana mu swimming pool ewa Samuna. Omwana we yali yasoma catering ng'akola wa Samuna mu hoteeri, n'agwa mu swimming pool n'afa. Bamuyita Nnaalongo Joweeriya abeera Buloba. Kati omwana wammwe mumugambe tujja. Mwatuzaalira ebizibu, mwatuzaalira ekizibu. Mwe muli bulungi n'abaana bammwe, abaana bammwe babonyaabonya abaffe. Teri kubawa mirembe, temuwa mirembe muntu atubonyaabonya oba abafamire ye. Bwe muteeka kunninga famire ye, bwe mubuulirira kajja kweddako. Kazibwe wakubye Mugabe amasasi. Wakubye Mugabe Isaac amasasi. Ne mumutwalako ssente ze. N'amataka ge gabadde yagula mugatutte. Najja wano nenjogera ku bintu nga Pascal afudde. Mujjukira episode ze nakola ku Pascal nga mulamu. Ne episode ze nakola ku Pascal nga amaze okufa. Bw'oba oli kumpi n'ab'eŋŋanda za Pascal gendo babuuze ku kiri ku by'obugagga bya Pascal e Kampala e Uganda. Kazukulu kabirekeraawo. Kazukulu Kanziga. Taata wabirekeraawo bali bamuyita Omunyarwanda Kanziga. N'atulimba mbu mutabani wa Waswa Vitali. Genda babuuze kiri ku by'obugagga by'omusajja. Byonna babitutte. Guli sabi bagambe ebyo ebintu.
So tugenda kusogola buli muntu yenna tukoze ebikolobero n'abenganda ze temubawa ne kunyimbe bwe bajja wakiri kulumbe musituke muveewo mu kanisa mumuleka atule ku ntebe ye yekka bwafirwa temuziika abaana baabwe batubonyabonyeza mubereko kye mubalaga wakiri muwandiika amabaluwa wandike ebbaluwa mu mukono gwonna gwosobola okuwandika ifune ebbaluwa ogiwandiikire ekayabo ogirete agiwandiika abeere ogundi ow'ekayabo ogundi oba ow'emasaka ogirete ogimusuulire wano eggombe bakere ku makya basange ku bikiro kitwa kubanga mwe bannayuganda mukyalimu okutya temwagala kwatulira abantu abo twala akapapula mukatayipinge bulungi bwe muti mukatayipinga ku simu ogende wali ku gundi ku nzita mutya buku bichebyo stationary batekemu UBC cable UCB cable otekemu ogirewo wali gigende wali ku gundi ofulumye ekintu nga si handwriting okitwalo kibasuulire nga tebagenda akebera handwriting bakere ku machanga mwabasuuliddwa obupapula nga bungi baito omwana waabwe abusomeko namwe mubatekeko ku bunkenke wabula mwe mwesigaliza obunkenke ne musirika majambera ajja ku kyalo n'abagulira omwenge mwenna mwava ne ku muntu gwe yatta mwenna bwajja n'abagulira omwenge n'abakuba kiboko n'amaloba kuba kiboko ate n'abagulira omwenge mwenna ne musirika ekiri ku kyalo bonna basirise bali bagamba bannange ani yabyogedde agenda otuma zaawo bannange bakoze ebikolobero ku bantu balina omunene gwe batinkudde mu gavumenti kati yabawunyirira kale tutandise program akanyomera kabada aka secretariat kawedde bwe katyo buli byembagamba mazima yensonga mbawa ne address mbawa na buli kimu nawo ogenda otandikirawo okunoonyereza nze siri kubakola content siri kubonoona manya g'abantu tuli ku nsonga eno y'ensiko senga tubadde nga biri ebya kinaana majambere singa namukubya akakumbi bana mukubisasi mu mutwe kazi we senga mufu kubanga nabo bali eyo bannewerera naye ffe tululi civilized waliwo tutonna batuuka mpaka nga batutuusizaawo kati kyenva nkulekera amazima gonna naawe otandikirawo okunoonyereza otekyagulanyi ogenda kutekyagulanyi okakasa kale katulabe Museveni otuma bimajambere ne bitukola kefujjo ne bitutemula noddeyo ne weegaana mbuno nze ani gwe wali ondabye nga nzita bonna botuma tubalina waliwo n'abamu be tukyakola ko profile bonna amanya tubalina file tuzirina bye mwakola mu nzikiza kati biri ku kasolya kanyumba waggulu omwaka guli nali sinaba kufuna transfer when nali both sides ku mulimu ne when nali nsula environment yali opening nsobola okubako kyenkolera eri obeeno wonna nga ndi a bit free naye okuva lwenakyusa barracks n'emirimu nabiki waliwo wendi tight basisobola era twali badde tubeera ne passover service nga bwekyali luli tetwasobodde olw'ebineetoolodde byesobola kwogera ebiri emabega w'emizindaalo nga byange ng'omuntu n'ebirala naye ndina message yammwe olwaleero okwebaza kuba tubeebazizza mu biti ebyenjawulo naye waliwo okwebaza era okuva gye tuli okujja gye muli okuva ku saidi gye musinga okubanja n'okwagala ennyo eya RO fulani bino bye bimu ku bimpereddwa fayiro nyina nnyingi ku mmeeza naye nga okubizeeta open okuzeeta mu lujjudde waliwo ebiba birina okusooka okuvaawo tubabuulire ekivuddewo ekiwedde nga bwe kigwa kiba ne kimanyika tekikina kyekyonoona oba kyekitusibamu twagala okwebaza era twebaliza ddala mwenna bannayuganda olwa ebino wammanga omukwano gwe mutulaze obwesige bwe mututaddemu obuyambi support gye mutuwadde mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawo omukisa amasimu ge mukuba ne bagamba programu ya Friday eyina we yava eyina we yasibuka eyina bannyiniyo okubanja kwe mubanja comments ze mukola ezimu ziba za bulumi
ezimu ziba za busungu olumu nga musungu wadde ng'abaana b'abantu kituufu ffenna twali badde twatuuka bwe twali tusuubira era bwe twali twagala naye waliwo ebintu waliwo wootuuka nga mugudde oluggi nga mumanyi lwe lusembayo mugenda okutuukayo ate nga waliyo olulala luliko n'ebikufulu luliko n'ekintu ekirala luliko n'ebirala nga nalwo luyina okugulwawo mu lugendo luno mulimu obuserengeto ate n'obusozi ng'ate obusozi obwo awabeera ekintu kigira toyinza kujja n'oyogera nti bannange kino kyakoze bwe kiti nga senga omuntu ayinza n'okuzika ate banayikati ate tulinga abatandika so tubabuulirako ekyo ekiba kikutuse ate waliwo kye twerekereza nabagamba senga twalinga abaali mu nsiko baatuulanga mu kasaka ne boogerangako uwa we batuuse uwa waganye uwa we ba achievinze uwa wavunze ne bagamba kati tusoke tusenguke wano tubule tusoke tuveewo nabanyumiza waliwo abasajja taata yanyumiza omuntu eyali abalyamu olukwe n'ebweru nga abalyamu olukwe bamukima omukyala bamukima ne bamutwala mu kibira eyo kati nga bamusimidde ddentaana ndugunde ndowooza mubijjukira ne balonda abasirikale bagundi babiri ne babagamba mugende mu muziike mugende munyige mu muziike kubalyamu lukwe naye mbu nga bamutwala yabatwala abakola ki nga abeegayirira mu luyimba luli olwakibijjigiri mbu munnange ndeka simanyi omukandala gwe ŋŋamba omutwalo gwe nnina gwe ŋŋamba guli ku mukandala si gwa nsimbi gundi luluyimba ndi temulumanyi nga abasajja batu baludde eyo mu kibira tebagira kugera kintu munnaye ng'omukyala tasumulula nga tagwa ku mukandala nga tasumulula ku mukandala nga buli omutamuwa omutwalo nga bamugamba dduka fuluma nga bamugamba yitawo fuluma odduka ate bw'ogenda senguka munnange nga baziika entaana ng'entaana bagiziika nga bakamawo nga bagamba bana tumukubye enkumbi naye omukazi abadde n'omusaayi mweru gulinga mata buli omusaayi sigulabanga kazi abadde n'omusaayi mpulira n'ensisi wadde kati informanti waabwe n'ebweru ataddamu abasanga nga nabagamba mu omukazi mwamukutte ate ne mumuta nti omukazi bamuziise nti omukazi yakomyewo era yasenguse yadduse yafulumye newe takyaliwo omukazi namulabye ne banona bali abasirikale foreign mu omukazi mwamutakawa nti yego omukazi twamuziika nti mujje ne babatwala ne babagamba muziikule entaana ne bagamba temuziikula entaana omukazi awunya ne babagamba mugiziikule muziikule entaana ne baziikula entaana ne bagituuka ku ntobo ne bagamba omukazi twamuziika aliwo bino bibiri ne babikuba enkumbi ne babiziika mu ntaana eyo ne basengukawo baali bakasenguka ne zireeta bote baali bakasenguka nga bakatambulako mu mayiro ng'emu bote n'asalako ekifo n'akuba amasasi mu fululizo nga bakavaawo bwe bati kati ne kakati wano waliwo wootuuka mu mbeera osenga tubadde muwe ali twalibadde tumanya nti gwe twaziika yazuukidde so naye nga tubeebaza bamikwano one olw'obwesige olw'omukwano ate ne support mwebale nnyo mwebalire ddala dictator ono yali yazimba ebisenge by'enjawulo munda mu ggwanga n'ebweru bw'eggwanga mu nsi ezitwetoolodde mu banene abafuga ensi eno ntegeeza abazungu ne mu birala byonna nyina ekintu kye nabasuubiza nti Biden bw'alivaako ndibabuulira ekkufulu gye twateekamu asidi yonna ne tugiyuwa bingi lwakuba tetusobola kubyogera kati so agenza agwa mu feezezi Museveni yali strong mu bintu bingi era kyovulaba nga abadde alina akamanyiro n'ejjoogo ng'amanyi twasooka ne tutula ne tumanya omuliro gwe gutambula gutya ne tugugoberera okuva ku koyiro ne tuguleeta paka mu balubu ne tugugoberera okuva mu koyiro ne tuguleeta paka mu power bank awo ng'omanya ndi n'ababodaboda gundi abo balimanyi power paka ne tugoberera omuliro kati ne tumanya obuyungiro bwa buli kintu so kituyambyeko okuyungulula ebintu bingi nnyo bukyanga lubanga lwa mindi bukyamba vuganyanga mu 7 tubaddewo amagye gabadde virgin nga tewali ayinza kuyingira amagye nga agesiga poliisi nga tewali kyobagamba SFC kati ali awo akukuta nayo mbwe agiteeke mu tteeka kubanga ebikolobero bizze kungulu atandise okulongoosereza
kubanga amagye tewaliwo bali bateesa ne Besigye amagye gasigale nga gali intact bannaddiini nga bali intact obwakabaka nga buli intact nga byonna bya Museveni nga ze gundi ezimukutte. So ekimu ku achievements ze tulina kwe kusula strongholds ze agudde mu phases ne wankubadde tulinda kiri ekinene naye Katonda nga bwali omulamu temuzikiza mu kye mubadde mukola. Buli kye tubadde tusigale nga tukikola tuleme kukoma wano mu kkubo kubanga olugendo lwe tutambuddeko lwe lunene. Bingi nnyo bye sobola bagamba mwawulira ebyennyonyi eyajja n'ejjebegaawo n'egenda bingi bikyatambula n'olwaleero. Akasirikira akali mu North Kivu e Congo nze nasooka obbabulira olutalo lwa North Kivu nga terunnaba kutegeerekeka. Nembabulira era ne President Joe yakyogeddeko nti bajja ne bakuba bbomu e Kampala ne basula amagye ne bagenda e Congo. Ffe twali twabyogera nga nabigamba abantu. Nembagamba ebitundu byonna nga bwe nabyogera olwaliro bwe biri mu mawulire naye nga bwe nabyogera bagamba nga mbunimba. So babadde batwala ekitundu kya North Kivu nanga M23 simanyi bagani bonna nga bekomesa eyo operation Shujja biki byonna bivuddeyo era ettemu litandise okuggwa. In fact delinga eryawedde mu ggwanga lya Congo oluvannyuma lwa America ne US ne UK okutwala okweddiza ebitundu bya North Kivu. M23 nefuluma ADF nefuluma amajega amawanga gonna gabaddeyo Uganda ne Rwanda ne babanyigiriza ne ba withdrawing ne bafuluma. Bingi nyombi manyi bingi biri ku meza naye katubirinde kuba wakyaliwo emizeziko okubega ebintu bya nuclear ya Uganda gwe bakweke Congo mwabiwulira jjo mu nnyonyi nga abamawulire babyogera biki twabyogera dda wano n'ebyala bingi naye sirwa kuba tetubimanyi naye tubimanyi naye mweyongera okubeera ab'amaanyi kuba tubeetaaga nga namwe bwe mutwetaaga. So ndeesa okusiima okwo n'okwebaza olumu ne bwe mumuvuma olumu comment aziraba nayagaba banaye ne bwe mumuvuma muli batuufu naye ate kubanga twagala kiri ekinene ffenna kye tulinze era kye tulinda Katonda nga bwali omulamu tujja kutuuka. Phases buli we tumujje talina busobozi butuza mabega ekyo kye kirungi. Buli we tumufunziza ne tumutwala bwe tuti talina busobozi butukomyawo mabega. So mubeere bagumu si bulimba si kwenoonyeza byaffe si biki naye ebimu tujja bibabulira kaninde Biden aveeko kubanga basobola okunkima n'ebyala bingi tujaga tubabulirako mpola tujja babulira. Mukama abawo omukisa okwebaza okwo ndowooza tukutuusiza phases ze tutambudde sofa tukoze bulungi mukoze bulungi mwebale kutubeererawo ate n'okututeekamu obwesige. Mukama abawo omukisa. Tugenze mu program wali mu kanyomero ka politics ebimu bye nategese sigenda byogero olw'obudde kangende butereevu ku politics. Mu politics wa leero nyina Pastor Serwadda twatandika ebintu nga biringa ebyokusaaga naye waliwo ebintu bingi ebikyuse mu ggwanga Uganda era bannayuganda omuntu yenna atali ku saidi yammwe mumuboole omuntu yenna atali ku saidi yammwe mumuboole kubanga bino ebintu bye tukoze bye tutuuse wano tetunnaba kubeerako na institutions z'amaanyi zituyambako tubikoze nga byaffe bya bwannakyewa ne tugamba leero lwaki tetugezaako ekintu kino. Omukulembeze waffe yajja bamunyooma naye kati watuusa agundidde buli omu amwetaaga. Museveni abadde yazimba ekintu kya myaka 40 nga yalonda bannaddiini yalonda baki Buganda yagirondera abakulu b'ebika Buganda yagirondera ab'emituba yagirondera abatongole yagirondera ab'amasaza kwegamba nga mugumu nga buli omu abeera kaada we. Kati ne tutandika okwogera amazima bannaddiini ne tubabuulira amazima ebimu bwe tubibabuulira waliwo abantu Kazimba Mugalu alina abantu batula naye ne bamugamba naye nno omwana kino ekintu kyeyalugedde kituufu abaana kibogera kituufu beerako kyokola. Essaawa etuuse bwe batatubeererawo tetubabeererawo. Kati waliwo oluyira lwe tulinga lwe twakuma nga lulinga olw'empolampola nga lutandika nga olw'empolampola kati nga lulimu ebibala. Abamagye baali tebamanyi babatta. Abantu Museveni yali ababika ebikutiya ebibulangiti nga bamanyi bakolera gavumenti nga bamanyi bakolera ggwanga nga omuntu ajja nakolako munne ekikolobero nga amanyi akolera ggwanga Uganda naye bannaye nga batta ggwanga. Kati twatandika wano Mukama oluvannyuma lw'okumpa nabagamba ebiseera ebyo nali nzija ssaawa 9 nali ntudde ntalipinga bwenti
nzija nasoka nenkolanga video emyaka nge 2 nakola video 2019 netwatungide 2021 naye nga buli lwenjogera nkotinga Bible nkotinga ebyawandiikibwa era nga siinako kanyomero kali aka Bible nga nze nga njogera ngekyawandiikibwa nga nkikotinga nga nkinyonnyola awo dakika 2 nga nkiyitako lumu mba ntudde ndi mu kutayipinga heading bwenti ekirowoozo nkinzija mu mutima wange kingamba typing Bible and politics. Type the word Bible and politics. I refuse to think no. Nina okatono. Emali nina ntono. Labako labi na etogula. Nengana ni ngamba Bible and politics. Mu Bible mulimu politics ya. Nengana ni typing. Nino kwanga ngabi typing. Kundi nembisimura nembidda mu nembisimura nembidda mu nembisimura nembidda. Ngendo kulaba nga screen ekyuka. Ngebange kankana bweti. Ngama pesa galinga agambula. Kati ngamba wange leka typing ne typing Bible and politics. Kati omutima ne gungamba. Kati wali okusokanga nga nkyalwana nakyo nikifuuka eddobozi. Nekifuuka eddobozi. Ngamba wange nkave ku musajja kata ngamba. Ne typing Bible ngendo kulaba nga screen eterera. Nganda mapesa gaterera Bible and politics ye. Nganteka ke kyawandiikibwa. Kolo linasoko kufuna abantu 10. Kolo linalaba numbers nga zirinya bwezi paka mu 10. Okuva ko lusidanga mabega. Enjiri nekyuka. Okutegeera ne kukyuka. Ebiroto ne bikyuka. Naye ekyo bwe kyatuka nga mmaze okufuna ekintu ekyo, nga mmaze okuwandiika ekintu ekyo. Lumu nali nebase ekiro. Nendote ekiroto. Nga ninga alina oluwuzi mu kamwa. Nenkwata oluwuzi nendusuka wendi. Ngoluwuzi luwanvu nendusuka benti netandika busombojja bwenti. Nensomboja oluwuzi nga lunene nerukola ekidondi. Nerukola ekidondi nga kiddugavu bwekiti. Oluwuzi lwonna ne lufuluma. Okuva ku olwo ebigambo byenjogera mu kamwa kange byakyuka. So, nentandika enjiri nga abantu nga nakugamba waliwo nga osoma Bible n'owuliranga amagezi gago obuntu sige galiwo. Oba nembera nga nebase ekiro nendoota nga mbulya era nze nebaka ne peni n'olupapula. Ogenda nolaba ekintu nozuuka n'okinotinga wansi n'oddawo ne webaka kubanze ndi musajja mwebase era nze bwe nebaka osobola n'okunzinga mu bulangiti n'omufaliso n'osiba ku pikipiki ngendo zuukuka nga ndi Buganga. Naye nzuukuka nga nsobola okujjukira mangu byembaddemu nembinotinga wansi. Ogenda okkeera ku makyo nga byebyo byennyini. So, waliwo abasajja be tubadde tukuba nga lwazi nga nsuululu gye tukozesezza okukuba okwabya ekintu kino. Kati njagala tugende. Waliwo ekintu ekiriwo mu ddiini ne Museveni, bannaddiini ne Museveni, kuba kati bannaddiini baswavu ate batwetaaga. Kuba bannaddiini tebagenda kusumba Museveni, bagenda kusumba ffe. If not, abaprotestante mukole ekyabalokole. Wabeerewo omuntu ayawulamu all saints agiteekawo emabbali. Bujingo bwe ayawukana ne mukazi we akola church nga ne Bujingo alina church. Abakatuliki n'abaprotestante namwe mukole ebyo. Bw'olaba nga abeerubaga tebabikoze bulungi, teeka ekereziya erubaga awo mu kigundi. Funa ennyumba y'omuntu oteekemu abakristu. Muteekewo ekkanisa. Abakukkiririzaamu bava erubaga badde eno ne bwe banaabeera bana era bajja kukimanya nti message etuuse. Abalokole bo bwe bakola. Gundi bw'ayawukana ne gundi eyo kkanisa ndala. Mutaawe bwe yali ava ewa Bujingo yava wagenze kola kanisa. Bujingo bwe yayawukana ne Sserwadda yava wagenze kola kanisa. Mubikole mu bakatuliki. Obanga muwakana genda mu bitundu by'e Masaka. Kwekereziya ennene waliwo akakereziya akatono ak'Abanyarwanda. Abanyarwanda bo tebasaba nammwe. Genda mu bitundu byonna otambule mu Uganda. Abanyarwanda bwe bamala okusimba mu kitundu tebajja mu makanisa gammwe. Abakatuliki bakola akakanisa ak'Abakatuliki. Abaprotestante beekolera akaabwe n'abalokole bakola akaabwe nga k'Abanyarwanda. Kati waliwo ekitandise okujja olw'okwemulugunya kw'abantu n'obulumi bw'abantu. Abantu balumwa ne babagambako kubanga ate ekituufu bamaze okukimanya babiwulira nga tubisomesa. Kati wulira. Nyina ensonga lwaki ngoberera bannaddiini abo waliwo oluyiiro oluliwo mmwe musirike. Wulira enjiri pastor waffe Sserwadda omulungi ennyo.
nalayira ne ngamba ngenda kusumba Sserwadda sijja mukkiriza kuzikirira. Ani ajjukira nga njogera ebigambo ebyo? Sserwadda tajja kuzikirira. Wulira enjiri Sserwadda gye yabuulidde dakiika 5 4 ezo 9 plus 5 dakiika 14. Njaze sacrificinga tuwulire enjiri ya Sserwadda ey'ekiro. Yino mugiwulira. Natandise okusaba. I started praying. Natandika okusaba. And I noticed that there are moments in life when something rises within you. Era nekiraba nti waliwo buli kaseera mu bulamu bwaffe wabagolokokawo ebintu. And you cannot stay silent. Nga tosobola kusirika. We will not stay silent. Ab'emikwano tetujja kusirika. I refuse to stay silent. Nanyo okusirika. Today olwaleero and for the entire year of 2025, era n'okumalako omwaka ogwa 2025, the Lord has stirred in me, Mukama alina ky'akyamudde mu nze, and I'm wanting to share it with you now. Era ekyo ngenda kikugamba. Akooyo okusirika waliwo ekintu ekyayingidde munda mu ye ekitamukkiriza kati kusirika. Muwulire ebigambo bino budde tuyina butono. Holy indignation. Obutukuvu. Obusungu. Obusungu obutukuvu. Obusungu obutukuvu. Owulira? Ekiruyi ekitukuvu. Yes. Ekiruyi nga naye kitukuvu. Holy anger. Olina obusungu naye nga butukuvu. A righteous anger. Olina okunyiiga ekijiigo naye nga kitukuvu. Enjiri eyo ngibuuliridde emyaka emeka. Bayibuli egamba musonyiwe waliyo obusungu obutukuvu. Banaye muwuli mpya njagala mbyogereremu ate njagala mubiwulire nga sibyogeredde mu kati nkole ki? I'm sure it is not born out of a selfish spirit in me. Ate kino tekiva mu kubeera nga kikoleramu mululu. No. It comes out of a deep desire to see God's will done on this earth as it is in heaven. Naye kiva mu kubeera ng'oyagala Katonda okwagala kwe kukolebwe wano mu nsi nga bwe kukolebwa mu twandisoma namba eya kitafali mu ggulu. By God. Kulira muli nga Mukama ayina engeri gy'akyamulamu. To begin standing up for what is right. Okuyimirira nga njogera ekituufu. And break free from the bondage that takes over people without reason. Ate n'ekutukka. Hallelujah. Olw'okusiribwa n'obeera nga tolina ky'osobola kwogera. If God is going to end a program in my life, Mukama bw'aba aliko olugero lwagenda okukomya mu bulamu bwange. and God is not a liar, Ate nga ye talimba. and God is true to his word, Ate nga mwesigwa eri ekigambo and kye. he watches his word to fulfill Era it. kirabirira okulaba nga kituukiriza. This year, the coming year, Guno omwaka gwe tugenda okuyingiramu 2025, 2025 is going to be fundamentally significant in our lives. mu bulamu bwaffe tugenda kutegeera. We have always talked about change. Tubadde twogera ku nkyukakyuka. This year, you will see change with your very eyes. Omwaka guno ogenda kulaba enkyukakyuka n'amaaso go. The world is going to see change. Ensi egenda kulaba enkyukakyuka. More so, your own enemies will see change. Naawe abalabe bo bagenda kulaba enkyukakyuka mu bulamu bwo. And with such a promise, Era nga tulina ekisuubizo bwe kiti. you cannot just sit and watch. Tosobola kutunula butunuzi. We need to move into action Twetaaga okuyingira mu nkola. and begin to experience and live out our freedom. Tutandike okulaba nga tubirimu ate nga n'eddembe lyaffe tulirimu. Every freedom comes with a price. Bamuganye Namboli. Mutango muwendo. Either you pay the price or somebody else pays the price. Oba gw'osasula omuwendo oba waba wagukusasulira. No freedom is free. Tewali ddembe lya ddembe. And I'm talking about freedom in your spirit, Njogera ku ddembe mu mwoyo, freedom in your soul. eddembe mu mmembe eyo. Freedom has to come. Eddembe liteekwa okujja gy'oli. Throughout world history, Ng'oyise mu byafaayo by'ensi, men got indignant abantu bangi bakwatibwa obusungu and became very angry, ne banyiiga and they stood up against whatever stood in their way. ne bayimirira ne bawakanya buli ekyayimirira mu maaso gaabwe. The politicians stood against dictatorships and bad regimes and bad policies. Ab'ebyobufuzi bayimirira ne bawakanya awo owulire omukyala kyamutuze omukyala kyamutuze kubanga obudakiika nawo butono naye togula. Ng'oyise mu byafaayo by'ensi, Men got indignant abantu bangi bakwatibwa obusungu and
became very angry. And they stood up against whatever stood in their way. The politicians stood against dictatorships and bad regimes and bad policies. Our own country, in 1980, young men left university and colleges, and they went out into what they call the bush. And 6 years later, 5 years later, this country was freed from dictatorships. But religious people have also stood up against false religions, witchcraft, and all the things that stand. But religious people have also stood up against false religions, witchcraft, and all the things that stand for Satan. Folks, we cannot sit and watch. We must look at the things the devil is forcing on us and move with spiritual anger to diffuse them and to destroy them. Because change does not come except with the effort of those that are oppressed. And I will not accept to be forced into anything. You can't steal from me and walk away. I am who is a defender of the weak. So tonight, even before I preach, we are just about 15 minutes from the video. I'm going to ask you to stand so that we get ready to enter the new year. And then I'll tell you what we need to do to get into that year. And because we are only 15 minutes away to time, policemen, open for the people who want to enter into this pitch. Don't shut those gates. We implore you, please. Let the people enter. Let the people come in and pray their God. Raise your hands now. Let us pray for the policemen. Abapolisi twakolaganye nabo bulungi. Temukowa temunyiiga kati tubeegayiridde abantu bajje bali wabweru awo. Okay. Now let's lift our hands. Tuyimirize emikono gyaffe mu bbanga. Tuyimuse emikono gyaffe mu bbanga. Buli omu yimuse emikono gyo. Father, Taata. in the name of Jesus. Awo ne bagenda mu kusaba. Wulira. Bamumye Namboole. Ata kabaka namuwa ku nnyanja ya kabaka. Ng'ate ne watuuza abantu singa Namboole. Ndowooza order never from above nti temubakkiriza yingira kuba bangi. N'agamba poliisi muleka abantu bayingire. Muleka abantu bakole ki. Naye owulidde enjiri gy'abuulidde. Agambye abadde yeebase ebbanga ddene naye kati essawa y'okwebaka eweddewo. Waliwo omuntu ayagala okubba agende nakyo tagenda kugenda nakyo kubanga sewadde ayiikiddwako obusungu obutukuvu. Ekiruyi ekitukuvu. N'abajjukiza waliwo abaaleka university ne bagenda okulwana. Waliwo abaaleka ebyabwe mu gy'ekinaana ne balwana. Atandise okubazuukusa musituke mwambale ekiruyi ekitukuvu mulwanirire Uganda. Olwavudde mu kuyingira omwaka era nawe yayogedde bingi ebimu ku byo bibino. Abo twali tuyita bannakyemalira. But naye religious people have also stood. Tewali mutye nayinza tugamba yikwongeza.
Alekera awasirika towogana. Waliwo n'olumu obusungu lwe bwannuma ku umeme. During the days when they were rushing. Bwamuluma ku umeme nasirika kati bwamulumye ku kisaawe. I ordered for a generator from Cairo. Kitegeeza azuukusa obulumi kati akatambike katandise okuddayo emabega okulaba ebibadde biriwo yatujjukiza obusungu bwe baamuluma ku umeme ng'amasanyalaze tegalina nga talina masanyalaze ku kyaki katono naye togula. And we had our own power. There was no yaka then. So the UEB men came. How come you have zero account? They did not know that we had a generator. The meter box is far away. So they did not hear the generator rumbling down here. So you have power? Are you stealing power? The whole pastor stealing power. I looked at them and I said, shut up. When you get angry, you do things that last for long. Get angry today. You'll get married. Get married to get angry today. You will stop standing at those bus stages. Get angry today. You will put that border under your feet. Border ekukuba emirundi ebiri n'onuubuka n'ofuna amabwa n'oyiga okuva ku border. Either you walk or buy a car. Olwaleero njagalayo abantu abanyigale bagamba nze border eyo balitwalirako nga nina kizibu naye nga njali mulamu ngenda mu motoka otandika okusonda ssente wakiri ogule tukutuko y'obupiira obusatu asanyuse yeka yabankubirako mu ngalo ate bw'owulira enjiri ezze mu Luganda ng'omanya nti mbugumye olwaleero kati mbugumye mu linnya lya Yesu. Eno si Passover nga ndala. Eno yegenda okukyusa kye babadde bakwogerako. Enkyukakyuka ziteekwa okujjira Bayibuli egamba there was none feeble among them. None. Isirayiri ng'addayo ewa. Tewaaliwo omunafu n'omulwadde. Kino ekibiina n'abo abatulaba n'abo abawuliriza tegenda kuba munafu obulafu. Obunafu tubulekedde amadiini amalala. Tubulekedde abakyawa abalokole. Buli atakussaamu kitiibwa nawe tomusaamu. Ayite wali nga naawe oyita wali. Ani ategedde agambe nti amiina. Oyo bulijjo atugamba mbu bwe bakuba ku ddyo ngu luteekawo koono kati agambye nedda ebyo biweddewo. Amen. Shout hallelujah. Nze abapoliisi bwe baba bampitako n'obugobe. When the policemen are passing with their siren, mbaviira buviizi. I just step aside. Ne bayitawo. And they go. Era driver wange bampulira ebyo gangamba oyo avuga motoka ya gavumenti muleka ayite. And I tell my drivers that is a government car, let them pass. Eno yaffe ffe twegulira ffe twetweramu amafuta ffe tutwala mu galagi tolwana nabo dda wano wabbali bayitawo. Bwe bayitawo nga tulyoka tudda ku. When they go, then we get on the road. Bw'oba ovuga yiyo. When you are driving your own. Ovuga z'oyagala. You drive any speed. Bw'oba ovuga ya government. When you are driving government car. Ne bw'ogikuba mu kinyane era ya government. It is a government car. It is not yours. Katonda agenda kuwa ekikyo owulire bwe kirina kwali. God is going to give you that which belongs to you. And you enjoy it in the name of Jesus. Wabere wagamba nti hallelujah. Nehemiah. He got a chance. Akola mu lubiri lwa kabaka kubayita alutagize Lugezi. Yes, that king. Yes. Akola mu lubiri lwa alutagize Lugezi. He was working in the king's palace. Alutagize Lugezi. Nafuna chance ogendako ewaabwe. And he got a chance to go back to his home. N'agenda ng'atula. And then he said, oh my God. Ono ye Yerusalemi. Is this Jerusalem? This is not Jerusalem. This is not Jerusalem. And they said, yes, that is Jerusalem.
Gate zakwa. Everything had got the wall Very order. down. And Mrs. There was no order. Mrs. Ziri Demwani. Bible and politics. Genda yowulire Sserwadda yatandikidde mu ddakiika eyo gundi yonna nnene ine ssaawa nga 4 plus. Genda osikojje mu ssaawa ey'okula eziri ebire byabadde bibinne by'abaani n'omusajja yani mukibya abagwa bafere bamukibi baveeko. Sikojje mu ssaawa 4. Mu ssaawa 4 kubanga gisikoske ssaawa esooka ey'okusatu ey'okuna mu ssaawa ey'okuna n'ey'okutaano ze zaabadde eza Sserwadda. Yuulusanka mileita. Yagambye omusajja yakwatibwa obusubu gwe bayita Nehemiya n'agamba nedda tekijja kusoboka kuku Yerusalemu kubeera bweti. Sserwadda ng'alayira nti kati alayidde ekijja kijje. Sserwadda agambye bw'ati bw'ona ogenda awo mu maaso yagambye bw'ati Yusufu baganda be bwe bagenda okugula emmere Emisiri n'abategeera wali ng'abakutte ng'ababuuza bamaze omumutegeera nti yeye. Batandika okwerumaluma nti bannaye gwe wamutunda gwe waleeta ekirowoozo era gwe naawe gwe walamuza ate gwe wali ogambye tumutte nti Yusufu n'abagamba nedda muyomba ki byonna bye mwayagala okunkola ebibi Mukama yabikyusa n'abifuula ebirungi. Bannange Sserwadda yabuulidde enjiri Pastor Sserwadda weebale nnyo weebalire ddala kati oli omu ku bapasita bange kuba nange nkusumbye ekimala. Ndi musanyufu lwa kubasiraga. Musajja yabuulidde enjiri. Nze nompulira ndi musanyufu lwa kubasiraga. Olabako obulabi naye togula. Mwe katusabe tugende mu kigambo. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tugenda mu kitabo ky'ekitukuvu mu kigambo ky'ekitukuvu Mukama ssaawa yakulya emmere ey'omwoyo. Jangu okosomesa yigize batabani bone bawalabo. Ekigambo ky'Omukama kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinze na tusabye. Amina. Ekitabo kino twakisomako ngenda kusoma mwezi 10 ngenda kusoma mwezi 2/11 twasoma mu kitabo kino nga 2/11. Pastor Sserwadda mwe yajje nti Mukama mwe yamuwadde ekigambo eky'omwaka eri mu lukunyiro lwa 2008 n'olwa 2009 twalusoma wano ngenda kuzo mwezi 2/11 nga wali Bible wegambira nti nno ngenda kukyusa olugero lw'eggwanga lino olubadde olugero lwe mugamba nti teruvaawo ngenda dukyusa kyekyawandiikibwa z'ennyiriri 2:28 kyeyatuwadde eky'omwaka. Naye njagala tuve ku lunyiriri olusooka tusooke tubisome bulungi tubitegeere tulyoke tugende wali mu kukyusa olugero lukyuka lutya terukyuka bukyusi Katonda takyusa bukyusi lugero alukyusa mumaze okwebeereramu n'okutegeera. Vidiyo etandise. Essula ya 12. Era ekigambo kya Mukama kyanjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu obeera wakati mu nnyumba ey'enjeemu abalina amaaso ag'okulaba so tebalaba abalina amatu ag'okuwulira so tebawulira kubanga nnyumba njeemu. Kale gwe omwana w'omuntu weetegekera ebintu eby'obuwaŋŋanguse ositule okusenguka misana bo nga balaba era olisenguka mu kifo kyo n'odda mu kifo ekirala bo nga balaba mpozzi balirowooza newakubadde nga nnyumba njeemu era olijjamu ebintu misana bo nga balaba ng'ebintu eby'obuwaŋŋanguse era olivaamu wekka akawungeezi bo nga balaba ng'abantu bwe bavaamu abagobebwa ewaabwe. Sima ekisenge bo nga balaba oyiseemu ebintu bisitulire ku kibegabega kyo bo nga balaba obifulumye ekizikiza nga kikutte olibika ku maaso go olema okulaba ettaka kubanga nkutaddewo okuba akabonero eri ennyumba ya Isirayiri. Awo ne nkola bwe ntyo nga bwe nalagirwa n'aggyamu ebintu byange emisana ng'ebintu eby'obuwaŋŋanguse akawungeezi n'ensima ekisenge n'omukono gwange ne mbiggyamu ekizikiza nga kikutte ne mbisitulira ku kibegabega kyange bo nga balaba. Awo enkya ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu ennyumba ya Isirayiri ennyumba enjeemu tebakugambye nti okola ki? Bagambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti omugugu guno gwamulangira wa mu Yerusaalemi n'ennyumba kasoke nsimbewa wakati eggwanga nga balitwala obanga linaayonooneka tebuca ku makya ne lyonooneka ku olwo ebintu ebiraga biba weebiri nga bigenda birabika nga mulaba Mukama yagamba Ezekiel kera ku makya nga bonna balaba okole ebintu bino byengenda okugamba kubeena ennyumba njeemu banvuddeko ne bava ne ku ggwanga ebintu byogenda okukola bikole misana
nga babiraba basobola okubuuza nti lwaki okola ekintu ekyo kubanga gwe experiment gye ntaddewo kati bwe banaakubuuza obabuulira amakulu namugamba kera ku makya era ng'omuntu gwe bagenda okuwamba okutwala okole ebintu weetikke ng'omuntu gwe batisse ebintu byatasobola kusitula era bw'oba bifulumya okuba ekituli mu nnyumba yo bakulabe ng'osima ennyumba yo ogisime ogitwale ogisime obiyise awo mu kisenge ng'okiyiyeeko ekitundu obyetikke otambule ogende nga bikumenya nnyo bakubuuze naye waayo gwe nabbi kiki nti Kyagulanyi Ssentamu aleke ebyobugagga bwe aleke biiki aleke abaana aleke kalina asule ku kkubo mu mmotoka bamugane n'okusenya bamugane n'okunaba amaaso namara yamukeera ku makya Kyagulanyi we wasuze vaawo namugamba namara kiki tusobola okubuuza Kyagulanyi kiki ekyakulesezza kalina osule ku kkubo nga kitegeeza bwe bakubuuza obagambe nti mwe Abaganda obudde bugenda kutuuka nga temulina we musula Mukama akikola Ezekiel ow'omulembe gwaffe yasula ku kkubo njagala ombuulire Kyagulanyi lwaki asula ku kkubo mu mmotoka ayina ennyumba erimu ebisenge 72 bakugamba mu geeti munda mulimu geeti ne geeti eri mu geeti y'omu ku bazadde abasinga okwagala abaana baabwe n'amalako wiiki nga talabye ku mwana we naye nga mu Uganda mwali kuba aliserere aligindi asale busaza ayitireyo agende Kasese ave Kasese agende Ntungamu talabyeko ku mwana we nti musoke mumubuuze mubirabe mubuuze naye omuntu abadde ne bizinensi ze atakola takkirizibwa kukola lwaki tokola Kyagulanyi lwaki tokola Abaganda omusajja yaŋŋaana okukola mutegere nti oba kyatuuka ku Kyagulanyi kijja batuukako Ezekiel Mukama yamugamba abikole bakubuuze bategere nti eggwanga balitwala Mukama abibalaze ne ku sayidi eri Museveni n'alemera kuba president n'alonda mukazi we n'aba minister n'alonda mutabani we n'abeera army commander era temutegera nti eggwanga ligenda ani oli Ssebigodo omunyongo ow'eggulu naye ali eyo yeefudde Katonda weeyo mulyoke mutegere nti batwala ggwanga bwe bakubuuza ng'obagambe nti bwe mutakyuka bino bye bigenda batuukako era Kyagulanyi yatambula n'agenda Luweero nga basudde ennyumba ya Muzeeyi Muyimbwa n'agamba bw'ati bwe mutuula mugenda kubeera bannayuganda buke ku makya nga temulina we mubeera era mmwe Abaganda ate mmwe mugenda okusooka okubeera nga mu Uganda temulimunaamu kifo we mutudde kubanga kyamutwala mu bunnabbi n'asula ku kkubo ng'ayina eza woteeri ate ng'ayina ennyumba n'asula ku kkubo Ezekiel kyamutuukako nga Mukama asitula abantu nga beerabidde ensi yaabwe n'akikolera ku musajja omugundiivu omunene bannayuganda mukitegere nti bujja kukya oba Kyagulanyi asobola okusula ku kkubo nga takkirizibwa kuyingira mu woteeri yonna naye nga neewuwe takyasobola kuddayo n'asula ku kkubo Kyagulanyi si ye yali asula ku kkubo kyali kitegeeza bannayuganda obudde bugenda kutuuka nga temulina we mutadde kigere Bayibuli egamba nti bwe watika omugugu ogwo omunene ennyo nga gukumenya banaakubuuza obabuulire wulira omugugu guno awo we tusimbye akati wulira omugugu guno kanzireyoko katono owulire kaliba Kyamukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu ennyumba ya Isirayiri ennyumba enjeemu tebakugambye nti okola ki bagambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti omugugu guno gwamulangira wa mu Yerusaalemi n'ennyumba yonna eya Isirayiri be balimu yogera nti nze ndi kabonero kammwe nga bwe nkoze bwe batyo bwe balikolwa baligobebwa ewaabwe okugenda mu busibe bagambe nti omugugu guno gwe weetisse nze ndi kabonero akasuze ku kkubo ndi kabonero akabonyaabonyezebwa Kyagulanyi okubanga talina mulimu nga takolanga bizinensi zonna ezize bazipalalayizinga kabonero akalaga nti bizinensi zammwe zonna nfu kyemuva mukolera mu mabanja mu butale gye muli bodaboda z'amabanja obeera ogimalayo ne bakukuba ennyondo kubanga akabonero baakakuwa Kyagulanyi ayina byonna bye yakola edda byamugibwako
bayagala kuddira ku nnyumba ye bateekewo simanyi landifiiru ey'akasasiro wabula gwogamba mbu bya Kyagulanyi yabuulira abayimbi n'abagamba abayimbi omusajja tanoonyanza akuba industry kati baabo bafuuse ebyenyinyalwa njagala kugula boda 100 mwana nga mpa bayimbi bokka Kenzo Suna Ragadi ajja kumenyera boda Ragadi gwompe emitwalo 2.5 wiiki gundi olunaku bwegiba 7.5 tono na boda yange buli abadde agende eggulu njagala nkuwe boda oripotinga buli kawungeezi wali wa Mamebeni atula wabeere nga ali awo nga jjajja w'abayimbi Ragadi azze gundi n'ekibuta Mamebeni sente z'omugagga ziizino Mamebeni amugambe sikwata zitaweze yagala kunzitisa musajja oli musajja mukambo yakuba enkoko endwadde n'agitta data sente zijjudde omusajja tokubisa musajja Ragadi amugambe empesi mu nze nonjogere naye munnyonnyole anti abasirikale bankutte Ragadi ngenda kutwala okole ngenda bawe emirimu mulekerawo okuswala ngenda bawe emirimu mulekerawo gwe Ragadi ngenda kuwa tukutuku Ragadi oli wa tukutuku ajja kumenyera bokisa ngenda kuwa tukutuku ya mipiira 3 kubanga ezo kilo tukutuku olete emitwalo egi buli lunaku bwe kiba si kyekyo tojja mu maaso gange omusajja yabagamba bino ebinkolwako babikola mmwe temwakimanya Mukama n'agamba Ezekieri nti bagambe nti omugugu guno gwe weetisse gw'oli kabonero si gugwo omugugu gwa Semakookiro erinnya era temuliwulidde wulira bagambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti omugugu guno gwamulangira wa mu Yerusaalemi ne nyumba yonna ya Isirayiri be balimu omugugu gwe mulaba ogwo omugugu gwa mmwe ne Semakookiro mayega mugugu gwa Semakookiro omulangira wa mmwe ne Buganda omugugu guno gwe mulaba temulowooza nti omugugu guno gukoma wano gwe mutagutaasiza wano Semakookiro temumubala omugugu guno oguliwo kati bwe tutalwana kutererereza wano omugugu gwa mulangira wamwe gwe mulindamu essuubi ali wambibwa n'atwalibwa mu busibe omugugu gwa mulangira aliddako omugugu gwa generation yammwe omugugu gwa Ebeni bwe bamalawo obwakabaka bwa Ssaabasajja Kabaka Mutebi obwa Semakookiro tobubala kitegeeza omugugu gwa Semakookiro namulabe wali ng'akuba engalo bane omwana yafaanana taata w'ekitiibwa kiri wali yatunulidde daddi we ng'aggulawo omwaka ne ngamba naye bannange Mukama weebale nnyo Yesu emaali tulina nnyingi era tutunda jangu mugule ne ngamba weebale nnyo Mukama naye ku Semakookiro ng'amwenya omwana ebbanga lyonna w'abadde alabikira abadde nga munyiivu twalabe ku Semakookiro ng'amwenya ng'ali ne daddi naye omugugu gukyaliwo omugugu bagamba omugugu gwa mulangira Semakookiro Richard yogera nti nze ndi kabonero kammwe nga bwe nkoze bwe batyo bwe balikolwa baligobebwa ewaabwe okugenda mu busibe n'omulangira ali mu bo alisitulya ku kibegabega kye ekizikiza nga kikutte n'afuluma yamugamba weetika ebintu obyetoloze ne ku maaso g'otambule nga tolaba ttaka bwe bakubuuza ngo bagambe Semakookiro bali mutwalira na mu nzikiza nga talaba ate nga ye yennyini ye yeetisse njagala mbabuuze bwe biba si bigambo bya bunnabbi Kyagulanyi abonaabonera ki ebiri ku Kyagulanyi bwe biba tebiri ku Uganda yawamu Kyagulanyi abonaabonera ki twabiyita ebyokusaaga kati biibyo lumbu yatagaba kulaba ku mwana we kuyazaala mu Shibba wabula ezo empapula sijja zifuna kuba bannange njagala entalo musajja akyalina empapula ndi musonsako lutalo mwana yafaananye taata we sijja muleba sibukombe balisima mu kisenge okuyisaamu ebintu okubifulumya alibikka ku maaso ge kubanga taliraba ttaka n'amaaso ge era ndimusuulako ekitimba kyange era alitegebwa mu kyambika kyange era ndimutwala e Babuloni mu nsi ey'Abakaludaaya
era naye talikiraba newakubadde ng'alifiira eyo. Era ndisaasaanyiza eri empewo zonna abo abamwetoolodde okumuyamba n'ebibiina bye byonna, era ndisobola ekitala ekiribagoberera. Kale balimanya nga nze Mukama bwe ndibasaasaanyiza mu mawanga ne mbatataganyiza mu nsi nnyingi. Naye ndirekawo ku bo abasajja batono abaliwona ekitala n'enjala ne kawumpuli, balyoke babuulirenga emizizo gyange gyonna mu mawanga gye balituuka. Gwe muligaana ndibasaasaanyiza mu mawanga. Uganda eyina ennyonyi ezibeera ku kisaawa w'entebe nga zo zigenderamu bakadaama bokka ku makya n'akawungeezi. Kubanga eggwanga twalivaako, naye ng'obunabbi bugamba bwe batakyuka, bwe batalwana nnyo ndibasaasaanyiza mu mawanga gonna. Buli lunaku waliwo ennyonyi ezivaawo nga zikubyeko kiki zitwala bannayuganda bweru. Kubanga byatuuka ku Kyagulanyi ne tulowooza bibye nga Bayibuli egambye bagamba oli kabonero gye bali. Kale balimanya nga nze Mukama. Era nate naye Bayibuli egamba ndirekawo abamu, ndirekawo abantu, ndirekawo abalifikawo abaliyogera ng'ena balabwe babatwala nga balaba batwala nga n'omulangira bamututte. Ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu lya emmere. Jjukira twatandise nga bagamba mwana wa muntu. Gwe omwana w'omuntu gw'olina okulwanirira ensi yo. Gwe omwana w'omuntu gw'olina okutereza ebiganye ku nsi. Gwe omwana w'omuntu jjukira kati wulira kana kabonero akalala ke yamuwawulira. Eyo ng'okankana onywa amazzi ng'ojugumanga gye balituuka. Kale balimanya nga nze Mukama. Era nate ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu lya emmere eyo ng'okankana onywa amazzi ng'ojugumira era nga weeraliikirira ogamba abantu ab'omu nsi nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda kw'abo abali mu Yerusaalemi n'ensi ya Isirayiri nti balirya emmere yaabwe nga beeraliikirira era balinywa amazzi gaabwe nga basamaalirira, ensi yakyo erekebwewo byonna ebirimu olw'ekyejo ky'abo bonna abatuulamu, n'ebibuga ebibeerwamu birizisibwa, n'ensi eriba matongo. Kale mulimanya nga nze Mukama. Omwana w'omuntu kwata emmere n'ekikopo ky'amazzi oba ekyakyayi obirye ng'okankana, ng'ojugumira ng'okankana. Obabuuze bwe banaagira bakulabe bakubuuze lwaki olya emmere ng'okankana obagambe bw'oti ekyejo kibasusse. Mmwe bakabaka b'omu Uganda ekyejo kibasusse. Njagala bannayuganda mutunule ekyabaddewo ku end of year. Bulijjo mbagamba bannaddiini n'obwakabaka be bakastodiani be bannannyini bantu. Amasinzizo gabadde n'abantu bameka mu masinzizo gaabwe. Ssennyonga yabadde ku kyaki ye wali ng'alinawo abantu. Ye kino kyonna kyabadde kya ssente n'okulanga amasomero ge. Waliwo twabadde awo mu jjaamu awe wa Ssennyonga nga batukutte mu jjaamu nga tumuwulira bulungi mu mamotoka. Nabadde ngenda eri kulaba ku mamebeni eri saidi ze kikoni yawo bwe watyawo kyemanga mu kikaawo mu kikoni yawo. Ssennyonga ng'alanga amasomero ge yatutesa wannamba ng'alanga amasomero. N'asitula abantu musituke mbasabire muleete abantu mu masomero gange. Abantu nkugambye zabadde se baani abalinawo obukadde 10 mwenna baani ensigo special seed nyo wulira gwe tebereza be balina abantu. Mmwe basajja mmwe munaazuukuka ne muva mu tulo ne mukola kye mulina okukola ne muva mu kyejo. Bayibuli egambye bweti bagambe bakyali mu kyejo naye bali tuuka okulya nga bakankana nga mwerabanga abayina ebintu kati babalimbalimba mbu mulina ekiseera kijja we mujja okkankanira nga temusobola kulya. Ekyo Bayibuli egamba Mukama n'akigezesa ku nnabbi Ezekieri. Abantu abo lwaki temubajjaamu ekituufu? Museveni abamanyira atya nga mwe mulina abantu. Enkuuka n'esimbula abantu. Sewadde yabadde walina era Museveni yakitidde olw'okuba Sewadde yabadde mu busungu okumuwaawo nga Sewadde bw'ate abantu ne Kabaka n'ata ne bagenda mu Ntebe Road kati seka twogera birala. Ekyejo kibasusse ge mazima. Museveni abamanyira atya nga mwe mulina abantu. Abantu abo waliwo omuntu ayinza okubakuba muti ya gaasi ye ng'ayiseewa. Abantu abo waliwo omuntu ayinza okubakubamu amasasi nga bakubamu atya. Museveni n'abajoga n'abafuula bakateyamba wuuyo bijja batuukako.
kubanga okutuuka ku Kyagulanyi bwali bunnabbi. Bayibuli egambye ejja emmere ng'okankana obagambe waliwo ekintu kati mukyagirya kubanga yabateeka ku migga gya Babiloni. Musobola okunywawo amazzi naye waliwo ekyejo bwe kinaba kiweddewo ng'atuuse kubanga Museveni nammwe tabaagalangako. Abakatoliki temumanyi nti Museveni yatta Kalidinaali Nsubuga nga bamukubye obutwa n'afiira mu buswavu mbu afudde siriimu. Kalidinaali afa siriimu mukakasa. Kalidinaali n'akuba olutulututu yenna n'agwako n'aswenyuka enviiri yenna n'akulukuta n'amyuka emimwa n'ajja ebizimba ebitulututu omubiri yenna ng'atunula nga sekandi. Kalidinaali n'afiira mu buswavu. Nammwe bannaddiini Museveni tabaagalangako. Budde bugenze. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu lugero ki luno lwe mulina mu nsi ya Isirayiri nga mwogera nti ennaku ziyitirira era buli kwolesebwa kubula. Bwe balaba ebintu ebyo byonna Ezekeri bye yakola ne bye yabagamba abantu bakakasa nti eggwanga litunuulidde akaseera akazibu. Ne bagwa mu mikono gya Katonda okukaaba okwegayira Katonda okwenenya. Katonda n'agamba kati wulira gw'omwana w'omuntu ddayo bagambe olugero olwo olubaddewo olubakutte ebbanga. Ekyo kye mwogera nti lwaki olugero luno luluddewo lugenda kuvaawo gw'omwana w'omuntu genda obagambe. Mbagamba bannayuganda bwe tusituka okulwanirira eggwanga lyaffe kubanga Bayibuli egambye ekyejo kye kisusse. Olwo olugero lujja kusigalawo ebbanga lyonna lye munaamala mu kyejo kya Paris Modo. Ojjeyo sente za Paris Modo nga byogenda okukola ogenda biteeka mu firiigi olina nnyama naye ate eggwanga terina masannyalaze ennaku nnya ennyama evunze ya miliyoni 2 lengera embuuzi lengera ekiima ekyejo kikususse. Ekyo kyejo bajja kukwatira sente za Paris Modo bakusibe ate nga amasannyalaze ge gaagenda bakutwalike.